Waiswa ku bintu bisatu alinako kimu. Yabadde alowooza nti akyalina eddembe erimuzanyisa ebyobufuzi wadde nga musibe. Ekyokubiri, Waiswa Mufumbiro ayinza okuba yabadde anoonya gwanyiigira naye nga tanalaba abuliddwa ekimunyiiza. Omanye ebyabwe byangu nnyo, nyiiga mulya nnyama nyiiga, nyiiga mulya nnyama nyiiga. Kati bayinza okuba balina ekiseera batuukaawo nga baagala kunyiigamu, ng'anoonya gwanyiigira akoze eki amubuze. Oba ekyokusatu, ebbanga libasibye Waiswa Mufumbiro nga tasibwangako liyinza okuba limukyusiza obwongo. Waiswa padde tagendako mukomera? Simulabangako mukomera guno gwensoso mulaba. So yadde akimanyi tebasobola mukkiriza kuvaayo kujja kuziika? Naddala ng'eyasoma ku mateeka ekyakimanyi nga bwe bakkiriza ani. Mbulirayo omusibe gw'omanyi gwe bajja mu kkomera ne bamugamba nti genda ofiiriddwa maama wo genda oziike. Mukwano gwange omu yaŋŋambye nga mbiwandiise ku Facebook nti mu nsi endala bakikola ne bakkiriza abasibe ne bagenda ne baziika. Konze mu nsi ki nti South Africa. Ne mubuuza nti South Africa bakkiriza ani okugenda okuziika? Nti Zuma. Ne mugamba nti ebyafaayo tobimanyi ate byosoma tobigoberera. Zuma baali bamusibidde wakaawo. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasibye otya? Afunye okusoomozebwa nkusaasidde, ofiiriddwa, olwaziza n'okusoomozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nyina Ssentamu Mukasa Sewandagi. Tugenda kwogera ebigambo n'olunaku olwaleero, olunaku olwokutaano. Agenda sooka kubuuzeeko tutandike pulogulaamu. Sewandagi buuza abantu. Abanyabo ne bassebo abatulaba ku MS Media yonna gye musinziira mbalamusizza. Abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukiddeko. Nammwe abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde, naye mbasaba era mbasabira muleke kwekubagiza nnyo, muleke kunakuwala, muleke kutya. Buli lw'ofunanga ekizibu funayo ensonga ekusobozesa okusanyuka n'oteekubagiza. Kuba bw'ofuna ekizibu n'olowooza nti wekka gw'oli mu kizibu ekyo ojja kwekubagiza nnyo. Kati nze nafiirwa maama wange naye nga nkaaba nnyo, naye ne nzijukira nti maama wange wadde afudde naye ate nze mulabyeko. Waliwo abataamulaba. Mulabyeko ekinnuma kubanga mbadde nkyayagala okuba naki. Omulabyeko n'alaba ne ku bazzukulu. N'alaba ne ku bazzukulu. N'alaba ne ku bazzukulu b'abazzukulu. Butereevu bazzukulu bange. Yalabako ku bazzukulu bange maama wange. Kale abaana b'abazzukulu. So ekyo tukyebaliza Mukama Katonda olw'ekyo. Naye ate ekyo tekiyinza kutujja ku mulamwa ogw'okutunuulira abatuleetedde ebizibu ebitali bimu. Abantu abatuleetera ebizibu ebitali bimu kojja wange tuteekwa okuba tunuulira n'eriiso jjogi. Omuntu yenna akuggyako ky'osinga okwagala aba mubi nnyo, aba mulabewo, tasaana kwesembereza era talina kifo kyonna ku nsi. Nawe nabadde jjo mukwano bange nanga nti wayi Sewandagi nyina gye napangisaako eyo edda myaka nga 15 emabega. Ng'ojja olimira? Nali nsula nga naye omukyala asulawo. Nakati era nawe mpangisa kuba ku bakyala abana ababiri basula mu nju mpangisa. Ababiri wabazimbira? Kaakati bw'omala otunulawo empangisa nga ndi waaye landiroodi wammwe nga ali bubi nnyo ali ku kitanda. Ne mugamba siina kirungi kye mwagaliza. N'okufa bw'aba afa akole ki? Afe. Kati ebigambo ebyo obyewalanga nnyo kojja wange. Okubanga oli mu buzibu ne wabayo omuntu abikwogerako. Teri muntu abikwogerako nga talina nsonga ya simba. Taliyo. Tinagenda ne mubanja mwagalize ekyo lwakuba yamanyi. Mwe balandiroodi mulina ekizibu kimu. Siri landiroodi. Mbadde manyi toli landiroodi. Balandiroodi balina ekizibu kimu era nkibabuulira ne mu nsonga zino ezaffe eza black magic ze tubeeramu. Gwe nannyini nnyumba gw'ensonga lwaki abapangisa ku nnyumba yo tebakusasula. Yes. Omupangisa ng'omubanja emitwalo 2 bw'agula ekkiro y'ennyama ya mitwalo egi n'oyomba tasobola kubeera ku nnyumba zo n'afuna ssente zikusasula mitwalo 2. Waliwo n'abayomba mbulwa kubona aguze ennyama. Omusajja omubanja yasasula mwezi guwedde naawe olina kujowa school fees z'abaana. Wasasulayo kakadde naye essomero lyakubanja emitwalo 5. Gwe lwaki olowooza nti omwezi bwe guggwako ng'ennaku z'omwezi 31 ng'ennaku z'omwezi 3 y'omupangisa abo ssente ateeka kuba nazo?
ante bowe balo oli n'atabuka n'ajjamu n'olugi mu nnyumba ng'ennaku z'omwezi 3 bakyaliyo obeera wakojja obeera wa anti balinga yedda najjako n'ebbaati ennaku zino abantu gye bali abatabukira abantu n'ayita ne poliisi ne bakufulumya ng'ennaku 10 era abasinga obungi ennyumba ezo baazikwasa simanyi bano ba property agents property agent bw'oba osasula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gugwako nga 3 mwolu akuwa ennaku ezi nga 6 afulumya bintu byo bweru naye akufulumya mu nnyumba ye ogende ewalala naye nga gy'ogende ewalala amanyi osasula myezi emeka kati gwe bakikolako olyo landlord omulwadde naye omupangisa ajja oli alina ebikolobero byankola byali bingi oli landlord yatuuka n'okuleeta gundi n'okuleeta seminti n'azibikira toyireti nga toyireti tulina z'amazzi ng'atubanja ennaku ziri 15 ng'akola mulimu ki ye ate alina nina gwe nabuuza yajja yakanjakiramu ne mubuuza okola mulimu ki nati ng'asiibaawo nimuga kati gwe atalina kyokola bagimulekera bulekezi awo ng'oboolezi era n'oli yali mu nnyumba za maama we bagimulekera bulekezi nga agisoloza ndowooza yali oba yataata we kati omanyi abavubuka bambeera awo nywa mu kayagayaga n'ennywa ku mwenge namubuuza okola muli kubanga enkonkona gye yankonkonamu nga neebase misana saawa nga 8 yali nzibu nnyo kanavayo nagamba mwezi gwaweddeko kati wakayitako ennaku 4 nemugaga okola mulimu ki yokola bakusasulidde oba tebanakusasula nafuna sente njeziko okuva ku lunaku olwo taddangamu kummanja bw'ati gambye eri nasasulanga emyezi egi nsasula 3 mu maaso nga bwe giba ginaatera okuggwako nensasula emirala emeka 3 kati kwolwo nali nfunye ebizibu bangobye ku mulimu siina wembeera birala binkyankalanyeeko n'amaka amala omukyala yali ankyankalanyiza nga kati wano wendi nga n'okwekweka neekwese buki omwezi ne guggwako nga sinafuna sente nsasula myezi emeka oyo yali ayagala 3 mu maaso nentuuka mu nnaku 10 naye nga nasasula emyezi 3 muki abago wali wamumanyiza 3 mu maaso naye nayogera naye ng'omuntu nomwana ajja kuwangayo 3 mu maaso nga ze bwe njagala omanyi kankubule kojja bw'oba yanga opangisa mu nnyumba ennyumba enyuma nnyo ng'osasula gy'ogenda kusulamu so si gw'omaze kusulamu bw'oba osasula gw'omaze kusulamu bwe guggwako ne lutuuka nga lumu nga tonnaba kusasula olwoba ku pressure bw'oba osasula emitwalo 3 olwoba oyingidde 6 so bw'obanga guno gw'olimu gw'osasula ennaku ne bwe zituuka 15 oba tolina pressure kubanga oba okyali mu buki mu budde bwo w'ozifunira wonna okola ki naye bw'otuuka mu 15 ez'omwezi ogujja ng'ona kati kalwera bewezeza myezi 6 naye akugoba nga naye akimanyi nti omupangisa omupya ajja mu nnyumba ye tasasula mwezi gutya asasula myezi emeka naye agoba fuluma ononyawa ki awalala kati balandiroodi bakola kinene nnyo okulemesa abapangisa ababo okusasula omupangisa buli lwakuwa essente sanyuka gyebaze musabire mu nnyumba bwe ye mwasula mu kasolya kakola kinene nnyo ku ssente z'anaafuna gy'alaze n'omukyala gw'abeera naye mu nnyumba naye bw'ava waka mu nnyumba nga gw'okukkuluma nga gw'okolima tasobola kufuna ssente gy'agenze kugira ki era olaba ennyumba ezo z'owulya kati olina ennyumba z'olabye nga bwe bagamba nti buli ava mu nnyumba eyo agenda muyiye buli ava mu nnyumba eyo agenda muyiye landiroodi omutunuulire omulaba engeri gy'ayisaamu abapangisa be ne waliwo bali nti ezo ennyumba ezo kasitagiggwako nga sente zimu nga zikubula ate abalala balandiroodi babikola bya kirogo landiroodi tayagala mupangisa asasula mwezi guki gumu ye ayagala kano ak'omuzinda ak'emyezi emeka olw'okubanga agiyingira asasula 3 kati kyakola ebyo abiteekamu nga bya kirogo 3 gy'osasula kasita ogimalako n'olwokutandika okufuna ebizibu n'olwokumusasula n'ofuna ssente ate z'ofuna tezizaawukana nnyo okuzogenda kusasula kati naggoba wano n'ovaawo ng'osasudde guno omwezi n'ayingizaamu emeka 3 naye abasinga obungi ennyumba zaabwe zifaanana bwe zityo mu myezi 12 mu mwaka asasulwamu emyezi 8 oba 9 emirala gyonna gimufa tagikola ki tagifunamu so landlord yakuyisa bubi nnyo oyagadde okayisaawo bwotyo mpola mpola kasasi kumubulidde linnya lye
neje bali naye njagadde kusaba balala balandiroodi abapangisa amayumba g'abantu babeere bantu neze nyino omukazi wenabeeranga nga nkyakola ku BS eyo naye oli baba simanyi oba abantu bwe tebasangika TV anti omulimu gwaggwawo TV neevaako namala emyezi egyo ndowooza nga tolina mulimu ng'akimanyi nti omulimu gwakuggwako naye nga ngamba ujja kuleeta nga te yasobola n'okuwulayo emitwalo 3 bw'oba ogyetaaga olinako oyagala olaga jasi nti ennyumba nagivamu buvi nga omanyi nti nno otuusa awo tokyasobolawo status yo n'ogenda ewa kati mukwano gwange nnyo bakyala bange bagenda okujja okulaba nga awo tokyalabawo nga tokyasobolawo n'ogendako ewa obadde olina akalumuko kamu oyawuzaawo lukateni gendi kati ate oguze entebe nze bali baaba oli yesimanyi oba basangika nnyo mu kibuga abo tebalabika anti kati ye yali akola nga amanyi sente ntizibula sibe bano bankeera era bw'obanga ogenda okupangisa ku nnyumba ya landlord sooka omala okukakasa nga landlord oyo ayina omulimu gwakola bamenya nnyo bana batalina mirimu landlord atalina mulimu amenya tamanya na kumanya nti sente zibula aye tamanya anti yayagala omuwa emitwalo gyo oba 2 oba 3 awo ng'omwezi guweddeko naye mugambe nti gendako mu kibuga onoonya omulimu oba gendako abantu bonna onoonya omulimu ajja vaayo olunaku olusooka nga tafunye wadde 5 atatambuza bigere akwate olwokubiri kati embeera y'ebyobufuzi ogira ekisooka Waiswa akitegedde nti yafiddwa mukyala we nkimanyi era kitalo nnyo tumusaasira Waiswa n'abooluganda lwe olw'okufiirwa mukyala we asaba gundi Chief Justice amukkiriza aziike ku mukyala we kinaasoboka yabadde mu byabufuzi Waiswa ku bintu 3 alinako kimu yabadde alowooza nti akyalina eddembe erimuzanyisa ebyobufuzi wadde nga muzibe wadde nga musibe ekyokubiri Waiswa mufumbiro ayinza okuba yabadde anoonya gwanyiigira naye nga tanalaba abuliddwa ekimunyiiza omanye ebyabwe byangu nnyo nyiiga mulya nyama nyiiga mulya nyama nyiiga kati bayinza okuba balina ekiseera batuukaawo nga baagala kunyiigamu ng'anoonya gwanyiigira akoze eki ambuze oba ekyokusatu ebbanga libasibye Waiswa mufumbiro nga tasibwangako liyinza okuba limukyusiza obwongo Waiswa padde tagendako mukomera simulabangako mukomera guno gwensoso mulaba so yadde akimanyi tebasobola mukkiriza kuvaayo kujja kuziika naddala ng'eyasoma ku mateeka ekyakimanyi nga bwe bakkirizaani mbulirayo omusibe gw'omanyi gwe bajja mu kkomera ne bamugamba nti genda ofiiriddwa maama wo genda oziike mukwano gwange omu yaŋŋambye nga mbiwandiise ku Facebook nti mu nsi endala bakikola ne bakkiriza abasibe ne bagenda ne baziika konze mu nsi ki nti South Africa ne mubuuza nti South Africa bakkirizaani okugenda okuziika nti Zuma ne mugamba nti ebyafaayo tobimanyi ate byosoma tobigoberera Zuma baali bamusibidde wakaawo era omulamuzi bwamuwa okumusiba yamugamba bamusibira awaki awaka era Zuma yali ku musango ng'akola kibonerezo kye ng'omusango gwamusinga ali waka we bamukoze eki nga tavaawo omulamuzi kwe kumukkiriza aveewo agende naye awaka ewa Zuma n'abagenyi bajjangawo nga ye yatakola ki yatafuluma naye n'abagenyi nga bakola ki bajja ne bamulaba ne bakola batya so kooti n'emukkiriza afulume mu kompaawundi ye agende aziike ono Waiswa mufumbiro naye bamuleeta mu kkomera ajjira ku mpingu omulabi bbanga ddene era ajjira mu baasi ey'ekkomera ejjudde emitayimbwa si baasi gy'osobola okusowolayo omutwe gwo n'olingizaako eri n'ogamba ow'omusoli nti gukole ki oba n'ogamba ekyokubiri Waiswa mufumbira kyeyabadde amanyi kyeŋŋamba nti yabadde azannya byabufuzi omusibe bwe bamutwala mu kkomera omulamuzi n'akusayingira gye bayita rimandi waaranti abasobola okujja mu kkomera bali aba ng'ebbanga omulamuzi lyagambira nti jangu terinnatuuka abasobola okujjayo n'ofulumayo bali bameka asooka bamuyita production warrant kooti yegikola negamba nti oyo mumuleete wadde nga twabagamba muleeta nga 15 mumuleete nga 3 ajje wano mu maaso g'omulamuzi tulawo batusobola okumugamba okukola bino na biri era okukuta ove mu mikono gy'abo aba prisoni kiragiro kya kooti yekikola ng'omulamuzi yakikoze n'owookubiri asobola okujja mu kkomera bamuyita byabufuzi kati omuntu omutuufu yabadde ow'okuwandiikira babadde abantu aba yabadde alagira balooyazi be
bawandikira ne bagenda mu kooti ew'omulamuzi eyasiba Waiswa mu Fumbiro ne basabayo ekiragiro ewali jeswa wa kooti ne bateekayo ekiragiro bakiyita production warrant nga basaba omulamuzi ayite Waiswa mu Fumbiro ajje mu kooti asabe kooti emukkirize agenda aziike mukyala we era awo kooti yekuta ovaawo nga toliko na mpingu n'otambula wekka nga bakutaddeko n'amateeka n'ebiragiro n'ogenda n'oziika era ne bagamba nti ku Lwokutaano kola ki komawo bakuzzeeyo luddawa naye ekyo kooti emala kubaako byebuuza golooza Waiswa mu Fumbiro bayinza omugamba nti genda oziike mukazi wo omale omuziika okomewo eruzira Waiswa n'akomawo kyekiresa abantu obakweyimirira 3 4 5 bakweyimirire kati okuwandiikira Chief Justice n'okuwandiikira omukulu w'amakomera wenkugambidde nti yabadde mu byabufuzi abo tebamuyinaako konto byabasajja nebo bamuganda we nebo bamutabani we ng'omulamuzi akusindise ewuwe talina buyinza bugamba nti bakutoogende sure. kati kubamu akafaananyi nga kale bagambye byabasajja agambye nti mumutwala aziike mukyala we ne bakwata empingu za komera ne bateeka ku Waiswa ne bajjayo baasi ey'ekkomera ne bateeka mu Waiswa bakadroni buno Besigye mwatambulira ne bateeka mu Waiswa ne bakwata abasirikale abakuumi ab'ekkomera bataka wansi waaba ne baba Waiswa ne balyoka bavuga emmotoka 3 kubanga alina okubeerako nezimukulembera nezimugoberera ne bamutwala eruwuuka kati Waiswa mu Fumbiro ng'atuuse eruwuuka tayinza kuyiwa ttaka ku ntaana ya mukyala we nga alina empingu kati omusajja ajjeeko akutta akasumuluzo n'asumulula empingu n'asumula Waiswa kati Waiswa ng'atambulawo ng'agenda okussa ekimuli ku mukyala we n'atyekula emisinde bamukubanja baaba Waiswa si yasoose Nelson Mandela maama we ono yabadde mukyala we maama wa Nelson Mandela ne mukitabani we omukulu bafa Nelson Mandela ali mukomera abazungu tebamukiriza kujja teyavaayo anti bali bazungu ono mudugavu munno wane waffe Uganda gwe kyogamba nti bonna bali mu makomera teri wafiira abantu baabwe nga bali mu makomera ani gwomanyi yava mu komera ne bamuleeta okuziika abantu bateekwa okumanya era okwewala emisango nti olwobeera nga olina omusango gukuvunaanibwa eddembe lyerimu likuggibwako omusibe talina ddembe limuweebwa ssemateeka kati Waiswa mu Fumbiro toyinza musanga kukeewaza oba kumanya ku MS Media tosobola kumukyaza tekisoboka eddembe lyamugibwako era ne bw'osaba n'oyingirayo eruzira ne bakusanga ng'okudde kamera booti nga Waiswa mu Fumbiro ate wano ng'oli awo naawe bakwata ne bakusiba ne kameramaani ne bamusibirako ye mugiyisaawa kebeere essimu mobile phone Waiswa mu Fumbiro okusinzira eruzira n'agikubira mukyala we eriddembe talirina ayina kusaba ne ate si yiye ate bamupimira n'obudde bamupimira bw'alina okukwogerera ku ssimu weeryawo ey'ekkomera ne gwagenda okukubira n'amugamba nti gundi ate si ssimu eno yakwogerera kutu kiri ekisimu onyiga bwoti ne kyogerera awo ate bano baba ku layini nga nabo balinze bagayogere dakika 2 ne muno essimu gy'okuyeko bateriiko gwe vaawo baganya okwata gwe vaawo mulala jje kati n'eddembe likuba obukubi essimu talikola ki kati yatadde omusango mu kkooti naye talina ddembe lijja mu kkooti kuwa omusango wawedde Luhindi okujjawo obujulizi mu musango ogwo talina ddembe eryo yatta Luhindi mu kkooti ebyokulonda yawaabidde Luhindi naye tasobola kujja mu kkooti okujja mu kkooti alina kuteeka application maaso ga mulamuzi omulamuzi nakkiriza bamukole ki bamuleete tebajja kumuta bajja muleetera ku mpingu bamusumululeko wano adde saidi eri awo obujulizi mu musango gwe ate nga buyina ate kati bwana amaliza nga bamukubye fayini anti ekyo kyekifuula balooya okuba ab'amaanyi era omusango bwe gusinga tegusinga looya wadde looya yafuna costs ebiseera ebisinga obungi naye kusinga gusinga gwe bo tebatutendeka tutwala obudde bungi nnyo okusoma bitu bino tebisomeka kati Luhindi akuwangulira awo ne bagamba nti kaakati costs ojja kuleetayo miliyoni 4 oli mukomera ate omulamuzi ayinza okuba ow'ekisa gy'oli
n'agamba nti buli ludda lwesasulire naye lwakuba bitera kubeera misango gya public interest bunongo wawabira oli emiliyoni 2 zikukwata nga kukusinze otafuka Simon Muyanga Lutaya gwe wali osekerera kati agamba mbu yasanga Simon Muyanga Lutaya ku Kampala Road nga talina kyakulya nga ali awazunga buzunza alinga kati ate kwegamba nina kyendabye Waiswa Mufumbiro ayina ekimugoberera era n'ogwo omusango genda kumusinga omanyi lwaki ayina ekimugoberera Waiswa Mufumbiro yasooka kusekerera Ssegirinya yasekerera yali agamba Ssegirinya facts n'amugamba nti Ssegirinya yeerwaza n'omusajja gwe yagamba nti yeerwazizza ng'ate yafa naye kaza najja mu kuziika kati yeerwazizza yafa atya bw'aba teyali mulwadde kyekyamudde yali mulwadde anti ogambye yamugamba facts naye yamugamba zanagamba kimanye nti wali tolina ku level efukamba ka parliament ekyo kyo kyali kituufu ekyo kyeyayogera bino bwe twajingajinga wabitegeera bulungi ne Muhammad Nsereko muli mu kutiguka naye yali amuwaayiriza tebaali na Muhammad Nsereko ekyo kyekyali ekikyamu bino bira byayogera Muhammad Nsereko yamuwa nti ali Muhammad Nsereko kuzira yiva mukyaza mbu asabe obuyambi kati okukyali omanya abantu afa alina obuzibu kojja wankankubuulire okunsangako Mwesi Media ate nolowooza nti sigende kukeewaza okujjako nga nkoze naawe endagaano lwakuba nina bengenda okukola nabo endagaano munnange speeches zange zino bagenda kuzitwala mube nga temukyasobola kunkyaza ng'olwo ssebo mbeera eri bakulimbye anti bwe nasirajje batwe bamugamba anti nze ndi munnamateeka sirajje ne tumutawe tuti nze ndi munnamateeka ngenda okubira Sirajje si musirajje ng'agira ati waliwo ekisajja kiri eyo oba kiri Canada oba kiri Bungereza Sirajje ali Nairobi ennaku zino yagenda Nairobi kola ki simanyi naye ali Nairobi naye nga nze naddamu mukubira essimu mabegako nze namuvaako mwaka mulama tetukyakola naye mbu nga bamulimbye muntu akola naye story nti similarities between Amin and Museveni kale sajja bakita Rosias Matovu Junior oba kimanyi bulungi kitabani kya Rosias Matovu Junior kimukubira essimu kimugamba nti abo bakola mukozi ssente nze ngenda ku Amazon owandiika ekitabo biki ngenda okuddamu okubira Sirajje essimu nga yeekwese naye ngamba why kana esonyiwe Sirajje kana bakulimbye bwe batyo nze siri musajja alimbwa mu speech zo bagenda zigula nze siri musajja alimbwa mbeera kwawo kati nimbadde nkulaga nti nze enkyo osobola okundaba nga ndi ku CNN nga kwenjogerera nga wembeera nga obusobozi bwange kati webuli naye gwe nga bw'oli kojja wange ate wambeererawo nga maama wange afudde era ssebo oba olumu njanga kujja ssebo kati oba oba olinnye ffe tuba tulina okuvuga ne tujja eyo nze munjoga bujozi bijirwa temulija ne mugenda gyali ensi gye mugenda ne mumunoonya naye ssebo nze muntambuza temumpa na transport kyemugamba bijirwa yabawa transport nga mugenze eri ewuwe osomugamba leeta yawe esatu esise n'agikuwa bijirwa teriyo muntu alina background ya Democratic Party avaako ssente leka kuwayiriza bijirwa teri muntu alina background ya Democratic Party sikati omugamba leetayo ku ssente ye banange Mubaraka Munyagwa naye namulabyeko ng'agenze ebwetu yavuddeyo yakomyewo nagamba mwetaaga tulina ensonga zituuka okwogerako esooka ya muwala we njagala omwana oyo tumuwase mutabani wange waali akola mu Bwakabaka bwa Buganda ate atuuse okuwasa naye muwala wa Munyagwa oyo ayinza okubeera muka mwana omulungi gyendi Sewandagi Waiswa oyo bulijjo ayogera ekigambo nti mbadde nkugamba nti Waiswa Mufumbiro ayina ebintu ebirabika nti bimugoberera nenkugamba nti yasooka kugamba Ssegirinya nti yeerwaza Ssegirinya n'okufa n'akola ki n'afa kati naye mukyala we yalwadde n'okufa n'akola ki n'afa najja agamba Kizza Besigye nga bamusibye mu kkomera nti Kizza Besigye agenze mu kabadi asobole okukomawo atwale ekifo kyani kya Bobby naye kati ali mu kkomera yasekerera Muyanga Lutaaya ti Muyanga Lutaaya yeesimbawo ne bamuwangula n'awaaba emisango ne bamuwangula obwavu ne bumuluma n'amunyuukako bwe yamusala Kampala Road awo nga azonga busunza n'atulu gwalingeko gye basazeeko omutwe bino mbyogedde ndi wano bino mbyogedde ndi wano kwe Mwesi Media ekyo kyennyini kiyagamba Muyanga Lutaaya naye kigenda kumutuukako ku musango guno gwe yaakawaaba
ne bulijja agamba president we Kyagulanyi biki president takyalo kati yawandikidde Kyagulanyi namusumulula n'averuzira president yadduse n'agenda ali America aba president oyo ojaga nti oli general tweeting oli simanya oyo sina jeno biki president wa National Platform kati n'ekizibu ekirala kye yakola kwe kulangira General Narweyiso namulangira ebintu ebitaliiyo omuntu bamulangira bikwata ku bulamu bwe. N'ekirala kyendaba ku social media guno omuze gwavuddewo oli n'afiirwa abalala ne baseka kubanga Wayiso yafiiriddwa ate ndaba gurupu emweseka ngigamba mubadde mwagaliza ono okufa naye wamwe yasoose ebyo byatandika ddi wano mu Uganda ne mu Buganda. Abo tabanenya abantu balina ensonga zaabwe era abamu baleke bwe basalawo okusanyuka bayinza okuba n'ensonga zaabwe lwaki bakusanyukira kati golooza abaana basejjirinya bayinza obutasanyuka nga Wayiso amufumbira afiiriddwa kyokka kikyawali ku mutima kati ffe tulina kutunulya bintu ebyo ne twewala embeera eneewaliriza abalala okutusekerera. Nze mbanenyako kimu kuseka nga mukyala wa Wayiso yakoze eki yafudde baalisese nga Wayiso yakoze eki kubanga Wayiso gwe balinako obuzibu nze mukyala wange byenjogera tabinako control kituufu kati lwaki afuna ebizibu nonseka nikanze nfe era nze nina bwe sinyengenda kunenya wangamba olinta ba National Platform kyababa bankuba kati nga nafudde aba National Platform ne batente nga mbereyo magombe nga mbanenya okutente naye mbanenya kintu kimu kyokka nti kiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunulira omubazi nti batunulire nje ebigambo byembagamba bye birimu amakulu walabye Kyagulanyi ng'ali mu America eno waliyo Solomon Kampala eno waliyo mukyala we yeeyagala wabalabye nga bali ali mukomera Kabere Rubongo yabirya Rubongo yababi yagadde abirya Kababere bafutu soja bana abaffe bebakwata kati abali mukomera waliwo n'abatanda tuuka mu makomera bakyali mu basement bayiga Lunyankole awo babakwata wano mu kabanje abalala baafa Muwanga Kivumbi ebyabirya Muwanga Kivumbi tabirya musajja wa teyali mu kabanje bamwerabira n'omwerabira tukyamwogera nako Doza Dr. Nampe wali mukura nga munnamateeka mukazi wa Katonda wali naye kwegamba abakyala baffe kyenjagala ogamba bwe naba nabyabufuzi bannange tugezeeko okusaasira bakazi baffe nga twogera ebigambo bye twogera kwaye basinga okulumwa bakyala baffe balumwa nnyo naye ng'ensonga lwaki bo balumwa ffe tuba tusasulira ebyo bye twakola Muwanga Kivumbi asasulirwa ebyo bye yakola asasulira mpalana gye yalina ku banne Katonda n'agimuddiza naye ate mukyala waffe ataabiriimu bwe bikosa nze nafiirwa maama wange nga nteeka okugenda ewa Dr. Zahara Nampewo nsabeyo olukusa obutakola kosi waka n'entyayo lwaki nga bwe naamutuuka kajja gamba nti ono si Sewanda Gigunda bulijjo ku MS Media ng'ayogera ebigambo bino ayogera biri nti omanye simu gye yasoose okukwata okuba yakubidde engu omanyira gye yakutte akakatambi yakatereka kati sityayo weewunye nno semesite n'agenda kunsomesa ate nga yesembayo oteekako masiki naye okugolola bwe buzibu nze bw'aba agolola tajja kundaba oteekako masiki tuteekako namba yokka okugjako bw'aba strict n'agamba nti oyo munoonya era lazima akolayo waakiri kakosi waakane mu registering amannya gammwe n'ennambaazi zammwe kati n'akulinda eri n'anoonya erinnya tewalina kyeoyayogera kibi naye tewali kigambo nakimu kyenayogera naye kwegamba ebigambo bino ebimu abantu baffe bibanyiga bibakosa naye ng'ate ffe tubisasulira byendaba ku social media bikosa famire ya mukyala wa Wayiso okusinga naye ng'obuzibu bwonna bwa Wayiso mufumbiro ng'omuntu Wayiso mufumbiro ebigambo byebyo omumwa gwogwo gwamulema okufuga ye n'aba ng'ayogera buli kimu yayogera ne ku kabaka wa Buganda ng'agamba ebyo tebirina katambi nze omanye ebigambo byogera kabaka sibiddamu bwe mbiddamu nange mba mbyogera yalina odasite yogera kabaka n'afuna odasite yogera kabaka waffe Wayiso najja ate yeesimba ewaffe ng'ewaabwe tasobola
nze yandetera obuzibu nve mu National Unity Platform kugamba Waiswa Mufumbiro nti addeyo yesimba eruwuuka. Sembade manyi ensonga zone Lukanga ze zakujja mu NUP. Anti Lukanga bamupangisa, Lukanga bamuletanga maje mapangise. Lukanga yaddeyo kati no bamuwawaabidde. Bamuwawaabidde. Naye tebalina ground. Yabakuba akalulu. Sajja kati yekubira amasuuti gamalayo. Ntera nnyo okugamba ebigambo bino. Bw'obeeranga mu opposition. Owa NRM naafuna ensonga yonna ekutwala mu kkooti nga mubadde naye mu kalulu. Osabanga nnyo. Era zino zibagamba nti weesiba ebbiri oyongerangako endala mmeka ne weesiba mmeka. Mu mbeera yaliwo golo zakiruka nga bamulangirira. Abakubanga owa NRM bamwagala nnyo. Tewalaba nti eno Busiro owaye Busiro South. Oyagala njogere lwaki Lukanga bamulangirira. Busiro South ogiraba. Charles Matovu yali akawangudde. Anti lindako. Nite bamulangira ne balangira owenare. Kati oyagala njogere lwaki Lukanga bamulangirira. Kugamba nti ne mu kooto ne bwanga tasobola kuwangula. Wadde nga tetusinkananga ne Lukanga okuva lwe yanvuma. Naye weefuula Pakistan. No mediating olutalo wakati wa Iran na America. America neesiizinga fire. Kituufu. Kati ate oyagala njogere lwaki balangirira Lukanga. Ne mutayogera baba mulangirira bati. Naye tomanyi lwaki bamulangirira gwe. Kimanyi ti yawangula akalulu. Ndulina kugamba nti ababaka ba National Unity Platform 47 kuliko 45 nga bakkiririza mu NRM. Abatakiriza mu NRM baliko babiri bokka. Lukanga si omu ku bo. Owa kiki oba kiki? Manyi Lukanga lwaki nayagala wangula akalulu. Kati kiringa gwe Sewanda gino tutabuka. Naye tuba twemanyi. Ndio so kunsanga mbuzi buno nyamba wadde tuba twakola ki. Kati nganze lwaki tabuka naawe. Kye ngamba. Lukanga wali yagejja bugezi n'alabanga ku MS Media takyajako. Yankubiranga amasimu ngamba lwaki tompita. Kati nze gwe wampise. Newe mukubire simu kati Lukanga nga mwetaaga asobola okujja ne tutula ku show ne tukola talina buzibu. Mulete ku 7. Nyinako ngenda kimanyi bulungi. Kale mukyaze enja. Naye mukyaze enja. Kye nkugamba. Nema kinde gyolaga gyabeera. Naye ate sikolera wali we bakolera nze. Nyina hoteli wenkolera. Mulumbe ko wakolera sewo. Apa ina kunsanga wendi. Eri mukolera mu hoteli. Ne baana mwe mulidde ssente. Sebo kati mumvaana mugenda mukolera mu hoteli. Ate kati ukolera ku hoteli kibi. Soko buli abatuwuliriza ku hoteli gy'okolera obugenze kolani. Mwami Sewandaje. Ndeke kuyingira mu byama byo. Tewali byamaawo. Tewali byama naye. Ebintu by'okusanyuka bino nze kale nze ng'omuntu sebe yansanyudde omuntu ng'afudde oli n'atandika okukuba embuutu. Si birungi naye tebyewalika. Tebyewalika kuba wali babitandika. Ffe nnyini ba political players tuteekwa okukkiriza nti waliwo bye tukolanga bikyamu n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tukyusa olutambi. Buvunaanyizibwa waffe okulaba nga ffe abaajamawaza ekifo tukiyonja. Yensonga lwaki nze ondaba ennaku zino neewa olubimbi olutunuulira bannayuganda bonna ne mbabuulira nti kino ekiseera si kyakulwana, kino ekiseera si kyakuvuma, kino ekiseera si kyakunenya ani yakola ki. Kubanga nebibadde bitukaanya abantu basinga obungi ennyo abadde abavumya abantu wano mu Uganda n'abadde batuvuma wano ku social media abadde muntu ogwo Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye Uganda yagivuddemu ne mukyala we n'abaana be neki talina muntu n'omu gwe yasigaza wano. Kitaawe yafa ne nnyina yafa. Bano baganda be bonna abasigadde wano bonna basajja bakulu beetakulira. Ayinza n'okuba abadde amalako n'emyaka 5 nga takyadde waayawe. Amalako n'emyaka 5 nga takyadde wa Nyanzi. Ayinza n'okumalako omwaka nga takubidde ku Nyanzi kasimu kuba talina kyamwetaagako. Wa Nyanzi ayina yensonga lwaki walaba mutabani wa Nyanzi yeesimbawo kubagidde President Makerere ne bamumma kadi ne bagiwa basaali Owebusoga. Yensonga lwaki walaba yennyini chairman Nyanzi okufuna kadi ya National Unity Platform lwali lutalo. Aishuwa. Ali bagala jiwa Sembogga. Kitange ne mukazi we. Musajja wa Katonda Nyanzi yali agonzeza Kampala Central yenga gye yewangulira. Ne bamugamba nti awovaawo boyagala kadi tugende ogende eri ewa Sembogga n'alumbagana. Nyanzi mbwa ina akalagaano tokawulirangako.
Kali kagamba. Yakola n'ensereko. Nsereko yamwangula omusango. Bali tokamanyi. Nanti sayininga wano obutakuteeka ku cost na kintu tojja kuddamu kwesimba Kampala Center. N'afuluma Kampala Center. Kati abo baba bamufulumya. Kati ebyakalagaano babireeta kumuwaayiriza. Bamukuba ka propaganda. Bo bennyini basobole okujjawo ekyabwe. Nsereko nga Nsereko yamugamba nti sayininga wano toddamu kuvuganya Kampala. Ate Nsereko n'ateesimbawo. Nsereko n'ateesimbawo. Lubongo ya. Omanye ebimukozesanga ku magezi amazaale gali ge nagamba enkofu geekozesa okulaba omutego. Guno omutego gwe tutega bwe guti. Enkofu geekozesa okugula bagakozese. Kale yakola akalagaano n'Ensereko. Sayininga wano nkusonyiwe kositisi toliddamu kunvuganya Kampala. Era Nyanzi n'ava e Kampala n'agenda avuganye. Ate Nsereko n'atavuganya. Nsereko wamulabako mu kamyufu. Nti baamukuba kamyufu. Nsereko si tabadde tavuganya nga ali independent emirundi ebiri. Wamulabako Nsereko ng'avuganya. Kati endagaano Nsereko Nyanzi bali bamukuba ka propaganda. Kati endagaano Nsereko bayagikola wa Nyanzi bamugamba bugambi nti wano Secretary General yateekwa okuvuganyaawo kuba baali banoonyeza abantu babiri ebifo oba batya wayiswa mufumbiro ne bajjayo bali mwezo ne bamuleeta atigobye Lukwago era n'amusuula kati bannakampala babonaabona. Ebyo twabyogera ku wiiki ewedde twali wano programu yaffe. Programu eyo yali nnungi nnyo bannakampala twabalaga ebizibu ebiri mu ekyo kye baaliko era kye baakola nga banoonyezaawo wayiswa mufumbiro nawo n'agwa. Ne baddira musajja wange mukulu wange Nyanzi ne bamugjawo ne bamusindika avuganye Ssembogga wano balekerewo Lubongoya. Katonda tali anguzi ne Lubongoya naye n'akola ki? N'agwa. Kati mbu bagenze mu kkooti. Ani yagenze mu kkooti? Lubongoya Alopanja Timinsa Kabanda. Ayina ne candidate wa NRM yakwata ekyokuna yali mu kamyufu ne Minsa Kabanda. Yakwata kyakuna mbu naye abo obujulizi nti era nze nina obujulizi obumala nga Lubongoya yawangula akalulu Minsa Kabanda n'amubba. Teri yakwata kyakuna n'abana DR form. Ataliyo. Minsa Kabanda gwe kakasa banga yawangula akalulu ka Kampala Center. Kojja maze emyaka mu kwesimbawo wane Kampala. Newe sesimbye mba ne bempagira mu kalulu. Ne kano kesesimbye nabadde kyamuswanga ndi mukakabuusu. Minsa Kabanda sobanga yawangula akalulu ako mu byala. Ako yakawangula mu alali akampala Center kankubulyeko. Kampala bulijjo bwe bibeera. Ebyo bibeera subjective view bwe bibeera. Buli awali akalulu waliwo ebintu bibiri ebiteekwa okubaawo byoteekwa okumanya. Wateekwa okubaawo okubba, wateekwa okubaawo n'emivuyo. Kati oba tosobola ebyo bibiri ebyakalulu biveemu. Buli musajja mu Katuliki. Tuzanya obululu bwa kereziya eyo okuzimba ekereziya y'Egini ng'ekirabo ekisooka gaali. Olina wali olabye nga awangudde ekirabo ekisooka talina kakwate konna ku musomesa oba Ssaabakristo oba faada. Mbulya nti mu kigo ky'Egindi baakategeka. Eyawangula ekirabo ekisooka nga talina kakwate ku bali nga musajja musiraamu eyo. Beekatwe wali. Tewabalabanga bebikonde. Ate ng'omukubo ye mugagga kumpi gwe tumanyi mu Uganda. Ntakke. Tewamulabanga ali mu kalulu. Ate nno nga baweereza byabo bya mu ggulu. Empeera yaabwe eri mu ggulu. Eri mu ggulu. Naye nkakasa bakakasa si ya mu ggulu. Kati ate n'empeera eri wano ku State House. Nga miliyoni 315 omuntu agenda zifunanga za mmotoka. Kati Nyanzi yaloopa. Lubongoya yaloopa. Waiswa aloopye. Ezo zibayita no standards nga ddoboozi lya Sumaani basaalirwa. Bageze mu kkooti ki? Anti baagamba nti kyabagana okutwala omusango guli ogwa waggulu tebalina bwesige mu kkooti. Kati simanyi baba nabalamuzi bagenda okuwaba misango gye bekulonda babajja e Kenya. Naye bannayuganda bo tebalaba nti babazanyira ku mutwe. Kyekiseera bazuukuke. Oli ye talaba nti bino ebintu tebiriiyo bya kifuusa. Olwo bano abakubaka n'akantu. Ani akalengedde? Biri ofuna nnya nnyo ofuna kanaana ofuna gumu mmeka. Kati bo tebakiraba. Daiso ogimanye eya Ludo. Eya Ludo ngitegera. Eyina faces mukaaga. Naye muli munda muli. Mwezo ze bazanya mwani akalengedde. Daiso eyo eyina faces mukaaga naye emiwendo teyina mukaaga. Eyina emiwendo mukaaga. Asembayo gwa 6. Teyina miwendo mukaaga. Eyina emiwendo gyerina nga bwekulya esinga kuwooli. Kati bwe bwanyeenya bwati n'akuba. Kati kanaani akalengedde kyando yabeeranga nnyo laki ne bagamba nti Kenya yeesooka. Ffenna tusinga. Kenya nnene okusinga buli omu. Era ne bagamba n'ebikolobero byonna Moi byatukoze
tetulina kibonerezo kye tuyinza kumuwa ne bivaawo ne bwafa bikola ki bisigalawo. N'olwekyo tukkaanye naye ateekereteekere eggwanga lya Kenya litambule mu maaso. Bw'atyo Moi bwe baateesa naye n'ava mu buyinza mu mirembe. Kati Kenya etambula nti Rigathi Gachagua ayimirira wali n'akolokota pulezidenti ng'ali wano n'alagira n'abantu basirike bawulize pulezidenti. Pulezidenti n'akwata akazindaalo naye n'ayogera ebye n'atya n'okunyega ku Gachagua era tiyemwogeddeko kigambo yadde eki. N'amala n'addayo ewuwe ne Gachagua n'asigala ewuwe nga tewali n'omudrooni gwenoonyeza tewali gwe banoonyeza mu kkomera tewali gwe batutte mu ddwaliro bonna beeyagala. Ekyo kye tuteekwa okukola ffe nga bannayuganda ku lw'obulungi bwaki bwa Uganda. Tulina abantu nabo balowooza banene nnyo okusinga Uganda. Tewali n'omu munene kusinga Uganda nga bw'afuna ezimuwerekera era abasirikale ne babuukamu ne batandika okulawuna bano ba Aneti Amonga abadde bamugolera ekyankwanzi naye ate anti Mao ate yamwanukudde. Omanyi ngenda njiga okwanukula Kyanjo yali yanjigiriza enjogera ennungi naye kati n'abalala ngenda nkoppa ng'oli bw'agenda waggulu ng'okka wansi ng'okukkako wansi ate by'oyogera bikola ebyobufuzi bingi nnyo okusinga biri. Ate Robert Mao yawangudde bwe buba bwa sipiika kati n'aba NRM bakkiriza nti Robert Mao sipiika mulungi okusinga Aneti Amonga. Anti Amonga yagamba nti okola cooperation tekitegeeza nti ate ojje mu kisenge kyaffe. Ate mu kisenge kyabwe yakoze tata waabwe byamuyiseeyo. Kati Mao n'agamba nti omwana w'ewaka okwensalutinga omugenyi tatawo gwayise ate ekyo nakyo kiba kibi nnyo. Kati gwe bwe nkuyita n'ojja mu kisenge kyange twogere ng'ate hawusigalo wewaffe akuvuma nti kyekikututte mu kisenge nga nze nkuyise mu kisenge. Robert Mao yabadde mugenyi wa Museveni. Kyagulanyi tebamuyise yabaddeyo. Mugisha muntu tebamuyise yabaddeyo. Munyagwa tebamuyise yabaddeyo. Lwaki Mao ye yabaddeyo? Era banga gwe Aneti Amongo toba mu magezi gategeera nti ono bamulese mulaga bantu balonzi. Kyogamba Mao asobeera sipiika. Njagala okitunuulire. NRM bategudde nnyo londo wa DP ate nga yalondo we FDC anti yali amaze kuyingira mu NRM. Ono wa DP gwe beesoose sekandi yali wa DP bali baseka Bukenya yali wa DP ono wa gundi ono wa FDC bombi ate ne tapulo tayebwa nati basoka kweyambula mu masaati ge FDC ne bambala NRM kadi walabira wanga baziwaayo. Bazi wabati wayo naye kati be NRM ne Mao asoka yingire NRM direct alamuze kuba speaker. Wadenga Paulo yasinga abagoberezi ba Yesu Kristo okukolera obukristo toyinza kulowooza nti Aneti Amongo wa NRM okusinga Museveni. Museveni era yasinga sebo. Museveni ye wa NRM asinga aba NRM bonna mu nsi yonna. Ate ekintu kye yakirwanira kati yayise Mao we gwe gatse ezivuma Mao ozijjawa ne kati ku level ya speaker toyina bigambo birala byosobola kwogera kumatiza balonzi bano notayogera nga oinsalutinga Mao. Ate nze Kyanjo yali yanjigiriza bw'ogenda nga abantu nga opponent wo waali bw'otamwogerako lw'osinga okola ebyobufuzi notamwogerako naye buli lw'omwogerako omuwa mayireegi era Mao teyalizeemu n'ebigambo byayanukuzza Mao tetwali bitegedde nti Mao mugezi to that extent. Kati Mao omuwa kazindaalo bw'akakwata nako bakamumya ate nati nambala nakakwata wala temuddamu kukwata engeri azimanyi ebisoko flow communication ya mastering nga mutegeera bulungi anti yatendeka ffembi y'omu Kyanjo. Aneti Amongo yasobola tunula ate nga bamugyeko bwa speaker bannaye kazo badde wanongamba nti Iran ekoze etya America nti egenda kuswala America nati tisobola kuwangula wo. Omanyi bubbato. Omanyi mwe mwerabira ekintu kimu kankikubuulire. Awo tujja kayanirawo. Era njagala tukayanemu. Njagala tukayanemu ongobe ku muzindaalo nga bw'otera okukola. Kubena ku kino kyangoba. Kati era njagala ongobeko. Isirayiri yakeera ku makya. Ng'aba Hamas. Mbu. Baakonda ekisenge kya Isirayiri. Ne bayingira munda mu Isirayiri. Ne batta abantu 1,200 abaali ku mbaga aba Hamas era mu abawagizi basinzirire Palestine mu aba Irani ne mugamba nyo mu Isirayiri yepanka ekyo kisenge tekiriyo twagenda okukya ku makya
ng'ekyekisenge bw'okebera ku byafaayo byakyo ne security ekiriko ne bw'okisima wansi mu ttaka oyite wansi mu ttaka mu kyo mita 100 okukka wansi eyo mu ttaka nga gy'oyise olutuuka mu layini yaakyo sensa zibuulira abali eri nti waliwo ayita mu kisenge era ayita mu kifo kino. Ne mugamba nti era Isirairi yemanyi kukuba bya mu bbanga ekubisa nnyonyi naye Bahamasi ku ttaka wano babi teyinza kuteekayo magye yagateekayo bati yagateekayo. Tuli ku lutalo lwa Iran n'Amerika era mwatugambye nti Amerika ejja kuswala nnyo kubanga abasira bageddewo straight Hormuz era Hormuz bagigala Amerika teyinza kugireeta. It will be open. Katonda manyi Katonda muzibu nnyo. Waiswa mufumbiro ng'akyavuma Besigye okubeera mu waiswa mufumbiro ng'akyavuma Besigye okwagala okukoma okufuna kamubaka ng'ali mu kkomera naye bamukwata ne bamukola ki ne bamuyingiza ekkomera ne babeerayo bw'abatya bw'ababiri. Kati nga mukyatugamba nti Iran y'amaanyi era Amerika eswadde Iran esooba neewutula ennyonyi ya Amerika kapa n'egiteeka ku ttaka ne muvaamu abagoba aba bakira ku parachuti ng'akubye ennyonyi agikubye agiraba awo era nabali abali mu parachuti abalaba nga bakkawa bali Iran bali Amerika. Kambuze ennyonyi Amerika yaweereza magnet nti yabadde mu Amerika nesindika magnet mu Iran ne zisikayo ba pilot abo ne zibayita mu Amerika. Embeera eyo kutuukawo kyavudde ku kitegeeza nti operation gye bagenzeeko yaganye ne bayita rescue team. Amerika neeta rescue team okutaasa bano. Amerika okumanya nti ena propaganda yagenze mu Hollywood nezanya filimba gita Teherani gendo ogirabeko. Yagizanye ngerimu aba Irani, intelligence ya Irani, intelligence ya Israeli. Nenga Israeli yamiwako mu Amerika. Omanyola banyo. Mu filimu eyo. Nati bino Amerika bye kubisensi bino. Mu filimu ya Amerika eraga nti intelligence ya Israeli ekisoka agent wayo takwatibwa wa Mossad ne bwakwatibwa balino mulese chuwa balino mujjayo eraga nti esobola okuyingira mu ladder system ya Iran yonna nga Iran kyeraba kulada nga na Israeli ng'ekiraba ate nekiwaka Amerika. Amerika ejja kuwangula battles okutta Ayatollah Ali Khamenei eyo battle yamutta ejja wangula battles ezokuba bu power plant okuwa obugabugezi naye wo ekigendera ky'olutalo lwa Amerika ne Iran kirindira gimu change. Amerika yakujjako bukulembeze bumwe. Kankubuze kojja wange kibayita gimu change kyeki senga okeera ku makya Muhoozi Museveni Natasha n'abafaana naawo n'obajjawo oba okoze gimu change oba togikoze oba ogikoze banyabo ne baseba abatuwuliriza era abatulaba embozi tebankadde aginyumya yagikaddi yakojja wange ansa agyeddiddeko oba ogikoze naye kakati gwe sokola be Iran Strait of Hormuz muwuliriza nnyo ba analyst ba BBC ba CNN ba Al Jazeera basoma New York Times na Living Post basoma Guardian basoma Telegraph basoma The Sun. Kati Al Jazeera ate bwe bange ekolera Amerika olwo kati atani akolera Iran gendo osome mwe ba bloga mwe bamukolera Iran munda. In fact Al Jazeera gireke naye emikutu naddala kati sebo kambuze ennyonyi eno F-15 bwe bagikubye nekka ku ttaka ba pilot baayo ababiri abagibeeramu bali luddawa bali mu Amerika bali Iran bakoze batya rescue team yazze bakozeseza rescue team nga operation egenze maaso bulungi operation bwegana oyita backup era gwe simanyi mpoziko bakuterekera ekyankwanzi Iran yataddewo ne kati birebe kijasimbi manyo kusingira kimbamba Iran yataddewo ne sente nga yenoonyeza abasajja babiri bakya omu kubanga yo oli omulalo waka kutaka bamukimirawo ku saawa eyo ono munne sporta ye yali mu lusozi ng'akyabuza okumala enaku mmeka nya Iran neteekawo ne sente ng'emaze okumanya nti abamagye babe bagibuliddwa kulada ababuze negamba nti nammwe abayizzi abayiga emisu n'enkwala abeeri amukwatako bamukole ki Amerika nevuga ennyonyi zaayo ng'enoonya abantu aba omu babiri aba
ne Samaje mwami Sewanda ne Samaje ku ttaka lya Iran tukakasa nti America y'amaanyi America nsi naggwano y'amaanyi naye America mbadde ndowooza wakana America y'amaanyi ne mundu tejja luwangula tegenda okuwangula jawangula bato kutono chief of staff ambe bamuse ngabo yali makuwangula wa Afghanistan yamala emyaka 2 gye yamala gyali gitya ani yali afuga mu America yateka ko bu government ne ulirange ekoyi aba America nibe kalakasa ne bagala bane sente zigendera bwerere America yatabangula Libya mu Libya yawangula tadeko government e Tripoli ezintani e Benghazi e Tobruk ona kuliko government zaayo ekitufu nakubuuziza ekibuuzo nti singojjawo Museveni Muhoozi Salimu Saleh Janet n'abalala basigadde wakati awo oba okoze kye bayita ligimu chenji noddamu nti eba ligimu chenji kati eba ligimu chenji mbulirayo mukulembeze mu Iran akyasigaddewo anti Iran teringa Venezuela ne Ayatollah gwe bazzaako omupya propaganda gyali mulamu America jimanyi ku propaganda mutulageeko ayi America so kuwa propaganda ku mikulu gyayo gyonna neje mikwano katokuna tino tolo watabusa era ne mwali Jazira namo niba nagwe mutema era ne bagamba nti Ayatollah afudde mwagamba nti propaganda paka nga Irani evuddeyo nekkiriza nti Ayatollah yakoze eki America nti yafudde egenda kuva mu lutalo ng'ennyindo yenkata ate kizibu kyerese mu Middle East nti musajja we Israeli kubanga Israeli ye driving America ne mutwa mu lutalo ekyo wadde okimanyi walaba Joseph Kenti ebbaluwa ye yawandiika akulira counter terrorism akulira ekitongole ekirwanyisa obutujju mu America yagamba nti bonga ekitongole ekirwanyisa obutujju mu America kubanga Trump yalimba ono mulala propaganda naye ebbaluwa tusobola kuba propaganda so kompulirize yagamba nti bonga yenga akulira ekitongole ekirwanyisa obutujju mu America tebalina intelligence yonna nti Iran yali egenda okukola ekintu kyonna ekyobulabe ku ggwanga lya America nti era banonya Trump okumala weeks 3 bakugamba nti America bakugamba nti America Trump ya addressing eti abantu address ya Trump yasooka wagiraba ku TV ne ku radio za America yagamba ekyatwala Trump mu America mu Iran ne Israeli kintu eki kulemesa Irani kubana byakulwanyisa bya nuclear era kyekiba kubya sites ezo zonna bazikuba amakole gona ge badde ekola gaddeyo okutaka Ali Khamenei yaleka akoze fatwa ate Ayatollah omulala n'abaaki ng'agamba nti tebali kuva kubya kulwanyisa bya nuclear ne nuclear yonna kubanga nuclear abayamba nnyo mu masanyalaze abafu tubalabyeko ngabo abafu bangi tubalabyeko abafu bangi tubalabyeko ngabo boogera ne ebintu byawe boogera tegera ko mutawo ne ruwangula yali Somalia teyawangula mwatu yali Vietnam teyawangula aba Somalia be bawangula yali abe Vietnam bawangula ne Afghanistan teyawangula aba Afghanistan be bawangula etabangudde amawanga nga Libya era nawe galesewo era nawo Libya yawangula Gaddafi kakati bagenda kuba America mu Iran anyabo ne basewo kojja wange yagenda kuvamu ya midterm elections kojja wange yagambye ndi ku nsonga eyo tugenda kayana era ndoza atandise okukayana lero tugenda kuba ne mwami Sewanda tutandikira onakola ne tusome namba tusibudde 0702 ate obadde okyayinza okunzikiriza okusoma enamba yange nga ndi ku America wo ku Irani wo enamba yange 0702 ana musatu kinana munana atano mubiri bwatyo kojja byogedde nti yali ku embase ya Iran n'olwekyo indoctrination gye bamuteekako mu embase ya Iran yafuna ne kasente yensonga lwaki senge nga twembadde musobola okulaba gyayambadde engato ennaku zino ali mu yabbe tutandikira onakolala akuume